security ye eriwo nga abarangira era tubamanyi nti bo beefuula barangira wano barangira security nungi sinungi security erina makulu kinga abantu babonaabona yava mu byokukola eyekwata abantu abatalina misango kubanga babakubira gendo kwata ono omusirikale tewamulabye wali bamenya omusajja mayinja 3 namukuba n'empi okuba waki nga ate omumenyi lwaki agaana omukwata kati abanaddiini gye bali ojja kudamu ng'owulira. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okubaaniriza mu programu yaffe olunaku olwalira Manyanze Stone M okutuusaako oba okwanjulira programu yaffe ennaku z'omwezi ezo zennyini ziri 2 mwezi gwa mukaaga mwaka 2026 kati omwaka tugutuuse wakati bye wategeka okukola ng'omwaka gutandika nkyo kati wano oba obituuseeko oba otandise okubisalako kisinziira ku programu zo ezaali ziyimiridde ng'omwaka gutandika. Omwaka gugenderera budget egenda somebwa Mwami Musa agenda kwogerako eri eggwanga ndowooza lunaaba lwakuna budget esomebwe lunaaba lwakutaano eno wiiki gye tulimu yennyini ate tulabe baasazeeko ku ssente gavumenti zebadde ekola ki zebadde esaasaanyiza ku mikolo gyayo ompoziko ndowooza oba ogwa independence tujja kuba tubyetegereza ne Mwami Matayo ono owa omusajja wa Aerofort obulamu bw'enkya Life for Tomorrow nga tusangibwa wano ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi ku Bitaala ojja tusanga products zonna wozisangaawo eza Matayo Foundation zetudiringiramu kopa abaagala kopa w'ennimiro season ndowooza yeeno yennyini gye twatandise mujje mugule kopa w'ennimiro ate ettaka ligimuke ye akola ku ttaka okusinga asindika weevuzi mu ttaka ebyo tuze nga tubiraba Abachina babikola Abayindi babikola of course engeri abamu ne gye bali mataka gaabwe ga ddungu naye ate basobola munnanga okulima emmere n'ebyabyezaawo kale sebo nkwanirizaako era wasiza otya? Bannayuganda muli mutya kansubire muli bulungi era nange gye ndi mpola tuli mu kuyiriba tuli mu kulwana tuli mu kukola okulaba nga buli kimu kikola ki kitambula bulungi naye nga olunaku olwaleero tetugenda kwogera nnyo like tugenda tunuuliramuuko oba oliawo ensobe ezimu ezikolebwa just n'okwongera okuwabulamu okusinziira waliwo amawulire agabaddewo jjo byebimu bye tugenda otunuulira okusinga tulabe waliwo sente gavumenti zeri mu kugaba eyo mu kuliyirira ab'ekapcolwa enteeso n'awalala naye tugenda tunuulira gavumenti engeri gye yandibadde ezigabamu entuufu n'okulaba nga abantu baganyulwa mu sente ezo okusobola okwekulaakulanya nti obuzibu gavumenti bwerina nti erina abantu nga bakola mu ministry nga bo kye balowooza kye baagala batwalire pulezidenti kyabakola okitegeera wabula ne pulezidenti bwakifuna tasooka kikuba mutoki kukisaako kamera kukyetegereza kitunulamu nti bagenda okikola ate nekimaliriza nga kituusa ebbanga nekibakuba oba ne bajjukira nga kirireeti lwakuba nti wano ekyo kimanyikiddwa nti engeri gyetwali mu democracy ebyo byebikolebwa nti dictatorship esalawo kyeyagadde mubamenye mubawambe mubakole kino mubajeeko sente biyimirire byebyo naye oba oliawo tugenda tunuulira ebyo oba oliawo byetuyinza okuganyulwamu oba gavumenti byeyandibadde ekola kubanga abantu abasinga obungi nabagamba nti buli woyagaliza omuntu okufa era oba osse oba omaze okutta gukukwata kati mu bulamu obuli e Uganda buli wobeeraawo n'ogamba nti oli munene omunene ye abatalina buvunaanyizibwa nti yawabulwa ekitegeera ate omuntu omunene ye muntu akola emirimu gye kubanga gavumenti nagambye nti omubaka wa gavumenti ye n'oba omukozi wa gavumenti
tateekeddwa na kusanyuka nga bamuwadde kifu. Obuvunaanyizibwa abalina okudda mu stress naye ate olwokuba nti abawano bo babbi olumuwa obufuzi ng'aserebratinga ng'akola ki era ebiddirira ekiva mu ssanyu kwe kukaabya abantu. Juzi mwabadde mu kusanyuka nga Museveni alayira ate yavuddeyo saawa ya kukaaba nti ebino ebintu si byakyewunyo just bannayuganda bagamba nti beerabira si kwerabira bali mu kamunguruze mungi oba butategeera bungi nti ffe we twakulira twanotinga nga ebintu byaffe mu mitwe musoma ebintu ebitalina makulu ne mubiyingiza mu mayindi yammwe nebiddamu ne bibalumya buto ne musanga nga mukaaba. Ffe we twabeeranga obuto kyenjala okunyonyola nti naawe olabeka okimanyi buli we baawasanga omukyala ku kyalo omukyala bw'aba wakufumba yajjanga nga amala omwezi mulamba waka. Ffe mu mpasa y'ewaffe bawasanga omukyala mu bachwezi bwe bamuwasa omukazi abeerako waka okumala omwezi gwonna n'emyezi 2 like womuwasiriza mu nyumba oba mu makaago abeerawo nga balamu be bamulabirira bebakola ki n'abantu okujja ne bamulabako bamubuuzaako n'akolakolayo emirimu mpolampola takola nnyo. Kati omukyalo oyo bw'amala omwezi gumu atandika okuba nga abeerabeerako mu bantu ne bamulabako n'okubuuzabuuza ku bantu na bw'akola obulimu waka kuyonja waka. Omukyalo oyo bw'abazze ng'afumbiddwa mu ogwo omwezi mulamba we bamugereseza we bamukolerako tesiti ezikakasa bano abooluganda b'omusajja omukyala ali atya ajeeyisa atya kasita oleeta omukazi n'atandika okugamba nga mugole n'atandika okugamba nti tesirya bijanjaalo se ndya byannyanja ndya nkoko ndya nnyama olwebyo bamaze omuwasa ng'akya muwogo omwezi mulamba process basenga gye bakolanga oba bazadde baffe babayita bamaama abato okusaidi ya taata basenga bwe batyo gwe mulimu gwe bakolanga okukebera omwana omukyala gwe yawaseza n'abamu omulamwa. Kati bwe balabanga abuukabuuka nga bamanya yawaseza mubbi. Kati bw'otunuulira nze bwe nzirayo emabega ne ntunuulira ne nzijukira ebyabeerangawo mu byalo byaffe nga bawasa omukazi mu mwezi gumu atandise okulaga empisa mu bwe yayomba ye omukazi yenna asobola n'okumala emyaka 10 nga tanalaga kala. Naye kati tunuulira kuba kati bw'otunuulira ne Pulezidenti Museveni saawa zino akyali mugole kubanga yakalayira akyali mu area ya bugole tanaweza mwezi anti era nkuraga mu kino ekisanja nti mugole naye kati tunuulira omugole gye yatandikiddemu. Omugole yatugambye kino ekisanja si kyakwebaka kati oyagala yeebake okwebaka mulimu kye bayita omanyize nze nga mbanyonyola ne bagamba nti waliwo omuyaga ogujja yabakolera ne musanyuka bwe bagamba omuyaga omuyaga gulina meaning kweganga bwolaba kankugerezeeko wano nti wano bwobala 1 2 3 4 kakati wano zirina gundi notice ezenjawulo kankutereko wano wano ndoza 1000 then nzire wano ku M nzire wano ku ezo notice kizo ntere na ate ku namba kakati olaba zino notice mu bulamu obwa bulijjo abaana bali kusomera mu misinde mu buli kimu omuntu bwakulembera yakwata kisooka okitegeera yeso owokubiri nagoberera ekisooka mu misinde oba mu buwanguzi owokusatu n'owokuna naye ate bwetudda mu zino figa eno esi bwetudda mu figa ya sente gino gibanga 10,000 kuba bagamba 100 shillings then bwetudda ku namba 2 eno eba M miliyoni emu bwetudda ku namba 3 eba biliyoni emu bwetudda ku namba nye eba trillion. Kati bwetudda mu figa nti eyandibadde asemba ate yaba n'ekinene nnyo onfuna kubanga mu figa kweno layini njagala ozirabe mu layini 2
nkufunye kati ngezaako okufuna kati mweno line mu bulamu obwa bulijjo ono nambemu yasooka naye bwe tudda mu common sense ey'obutonde mu kuba obulungi nambanya yasinga onfunye kakati bwagamba nti kino ekisanja sikyakwebaka tekitegeeza okwebaka tekitegeeza nti ogenda kulumya abantu tyoze kukola onfuna ekisanja bwe kyabanga sikyakwebaka beera mu kifo kino nambanya tambulako kankuwa ekyokulabirako wano mpulira nabadde ndaba wano kati abalabye ku mawulire g'NTV ngenda bateerayo video mujja kuba mugiraba minisita oba ateekateekera ofisi ya prime minister yabadde ku NTV n'annyonnyola n'agamba nti baakute ssente obuwumbi 800 ne bakola bati obuwumbi 800 bwe bagenda okugaba bubuno wano eyo muteesa okuliyirira abantu ate olwo bano aba wano mu kibuga owulira abate aba wano balina amakulu bo bali balaba nti leero yasiimye gaba wano leero yasiimye gaba wano kitegeera kati bano ateesi bagenda babazaaki mbu sente ezo mbu mwalimu abaali bayekera Museveni ne babazza emitima mulimu mbu famire nga bamaama be bavunanyizibwa nga bwowuliddeawo omusajja bwayogera mbu mulimu abaana abalimu oba amaka agali obubi ennyo kakati amaka ago bagambye omutwalo gumu oba omutwalo gumu mu 15 mu lukaaga baali bayekera Museveni mu biseera ki ndowooza bino ebyalakwena nekoni kakati mbugana amagaga bagenda okuwa sente zino omutwalo gumu mu 5 omutwalo gumu mu 1,2 gumu kitundu mu lukaaga then buli muntu agenda kuba afuna $5 million nkitegere kakati zino $5 million ze bagenda okugabira abantu mu byalo kati wano leero wenjagala tutunulire okusinga oba oli awo tulabe abawabula President Museveni okutuleetera amateeka agali mu system kati naffe twagala tugazeeyo tugadize President nga tumunyonyola ensonga zino nti abakozi bakozesa tebalina kye bayita common sense tebalina ne bwe bajja mu mawulire beboogera ebimu biba bibulamu bitya okugaba sente zino kuzigabira abaali balwanisa Museveni TV kakati ekisooka wano mu byonna wenjagala okukola bwe tudda mu kukolera abantu kye bayita abantu nze sente zino nga gavumenti egambye nti abakola mu gavumenti aba yasoma na masters yagenda Makerere bamubala ng'omuntu ategeera omuyivu naye ate nze ngamba okutegeerwako okw'Emakerere ku bulamu lwaki omanyi bw'osanga omuntu ng'akozesa common sense kwegamba bano abasirikale ababeera mu field abayingira like poliisi nga tebasomye oba amagye nga tebasomye bw'ayingira kukozesa kompyuta emwanguyira naye n'asomedde mu digital bw'ayingira mu field ate mukaluubirira lwansonga common sense yekontrolinga buli kimu oba nature kati kanzireko wano nnyonnyonyola ono agenda okugaba ssente mbalage nti gavumenti yeekubye ekigo oba terina kyegenda kuba eyambye yadde $5 million zegenda okugaba ekisooka mu byonna bwe tudda wano ne tugamba nti ku sente zino katoleka akakadde kamu biliyoni emu ziri biliyoni 8 katoleko biliyoni emu wasigaleko 7.9 biliyoni kakati 7.9 biliyoni emu katugibalire nti ministry singa ekeera netambula neyetoolola China neyetoolola America neyetoolola okali akawumbi kamu tukabalidde just minister tukamuwe atambule ensi yonna yetegereze ebintu ki ebisobola okukolebwa mu area eno eri Soroti Kapchorwa nawalala ebitundu biringa 5 ebyo ebitundu 5 bw'investingamu zino 2.9 osobola okuzimbawo katutandike ne kino osobola okuzimbawo factory namba emu osobola okuzimbawo factory nga nobala nti kati ekapchorwa netugamba nti kati katuteekewo oba balima kasooli oba bakamula amata abekapchorwa notwalayo
factory yonna katugeze ng'ekola engoyi oba ki ekyalo kyonna n'obanga okiwadde emirimu eyo n'abeemu tuze nga tulaba abazungu oba abantu aba ministry y'ebyenguudo bwe bawa gavumenti bekwata neewa abazungu okola contract ku nguudo bakutuukirira mu nyumbayo oba mutakali ne bagamba katuzimbewo tuweewo wano tuzimbewo ko nga bwe tukola bw'obawaawo bazimbawo ebizimbe bwe bamala oluguudo ne bagenda ne babikulekera gwosigala ofunamu n'obifunamu eyo privilege gyomunauganda gyafunamu kakati sente zino gavumenti singa ezitemaatemu negamba nti kakati sente zino katubale factory nga 10 nga buli factory 10 tugenda giwa biliyoni emu oba katubale miliyoni nga 8 oba 5 miliyoni n'akawumbi tekawera netubala buli factory tukiteeke mu miliyoni 5 naye bazisaasanye mu kitundu ekyo nga buli kitundu bateekawo factory nga buli biliyoni emu mu kitundu kimu efunamu ezimbamu nga kampuni oba kampuni nga 3 biliyoni emu mpulira ojja kwesanga ng'abantu bano bwe bawa ebiliyoni nga omuntu omwezi bwe bamuwa emirimu agenda kufuna miliyoni buli mwezi ng'emu okitegeera miliyoni emu kati eno miliyoni emu gyafuna buli mwezi buli mwaka aba asasulwa miliyoni almost emyezi 12 size miliyoni 12 then bwamala kufuna miliyoni 12 addemu afune kyakorawo kubanga bwe bazimbayo factory tujja kugendayo aba hoteli bajja zimbayo enguudo amasaka ne bannansi abeetoolodde ku kyalo abalinawo ku buporoti bwabwe baba bafunye gavumenti bebafunidde akatale okolawo obuduuka ne bajjamu omusolo n'ekitundu kikule gwe yendowoozayo then minisita ono gwe twagiddeko biliyoni emu asobola okutambula neyeetoolola ne bagamba ebyobulambuzi ebiri mu kapukyolwa tutaddeyo 5-star hotel oba tugenda zimbayo kiraabu ng'abalambuzi bonna batuukawo batuukira olwo abaana b'ekapukyolwa mubawadde emirimu kituufu dene gy'emirimu omwana ajja kwata kyabba tajja kudda mu buyeekera kubanga mubaleetedde emirimu ku kitundu onfuna gibabuzaabuziza kakati bw'okwata miliyoni zino 5 n'ozibawa nga bwe bagenda okukola kakati bino oba oliawo njagala babiwulirize bulungi tomanya gavumenti eyinza okuddamu neyeerowooza bw'okwata miliyoni 5 n'ozibawa buli maka obawadde zakulya simanyi oba zakulya oba zaki ebaliiriridde hamu avuddeyo ataddewo ebbaara mu kitundu ekyo kati bwateekawo ebbaara ataddewo ne kiraabu ezimu ezikyakale ezikikuba paka ku makya kitegeeza zino miliyoni 5 wano wajja kubeerawo mata agenda okusika zino abaguze omwenge sente zino zonna eza gavumenti omugaga agenda zisika omulundi gumu bano bajja kusigala mu bwavu baddeyo mu buyeekera bajja kusigala mu bwavu basigale mu kubonaabona okitegeera nti dana okuteekawo factory aba South Africa bali mu kwekalakaasa bagoba abantu era mwena mukiraba naye ate mu kugoba abantu kwe bakola abantu tebasenguka na bizimbe bye bazimba mu South Africa bigenda kusigala wa mu South Africa era South Africa ebizimbe byayo tebigenda kuvaawo gavumenti ejasigala nga ebisolooza okitegeera kati bino gavumenti byeri mu kukola ebyokuwa bano sente nagambye nti bwe tokiwagidde nze kino sobola nakiwagala era wano wendabira nti gavumenti yaffe tetegeera okukola operation bweti gavumenti eba tetegeera ate bali bo bagamba bate bagenda owa sente ezo bano bagenda okuwa sente babanga omuntu asibiddwa ng'amaze ebbanga mukomera ne mugamba nti katukuto tutireyo omuntu omu akikola tutireyo omutukute amutta kubanga obwavu obubalimu gavumenti bwe yabateekamu kati yagala komawo nti eraga nnungi okitegeera era zino miliyoni 5 omuzadde ajja kukwata abaana be 8 asasule fees
mutamu egi zijja kuba ziweddewo zino kituufu ministry neva ya prime minister mbo mutestesi wa ministry ya government oba ya prime minister navayo natandika okunyumiza eggwanga no sense ono nga yasoma era ne government nayo neyimira ne standing nga bulungi kyovula banze nabagamba ngegumidde Uganda tesobola kukola nga tukyalinaka tujja sigalira awo ate eno oraba government eyagadde kukolera abantu esobola bagagawaza kankuzeyo emabega kutunuze wali nabadde njogerako jjo mu China naye nempugukamu government ya China bwe yatandika okufuna population ng'eyitiridde obungi okweyongera abakadde baali bangi jalo mpulirize bulungi tomanya akano osobola okatusa ku Museveni mangu n'akuwa contract n'okakozesa abantu baali bangi mu kubeera abangi China president wa China kye yakola mu kusookera ddala yatandika okutabaala n'agenda ebungereza najjayo ebyalaani nadda mu America ne bamugamba ffe tubadde nabyo tetuna bya bikozesa ffe bwe twali abato abaana bonna babeeranga wabo obuwala nga bamuyigiriza okuluka emikeeka okuluka ebibbo teri somero lewayogera maama we yakuyigiriza teyagenda mu somero obubbo waliwo buno obubbo bwe balirako obulo oba mubutegeera buli eri ewaffe ne obubbo bwe bayigirizanga omwana ng'omwana bwe batomanyi kuluka bubbo waliwo zino tuziyite entaala gamba ze batekangako ebijanjalo nga babyeramu enfuufu buli nga lubanga lutimba lwa rawundi njadde okulagako okuwewa okusengejja kasooli n'ebintu ebirala nti babiyigirizanga abaana ab'obuwala okubiruka nga gwe mulimu kati China bwe mala okizuula nti abakadde mu China baali bayitirivu yatambulirawo president ye yatabaalanga era bino bwe mulaba ba president nga batambula musimanyi abasinga obungi ba minisita musimanyi akiikiridde agenze bweru ne byasomayo tabisomesa mu bantu wali olabeyo minisita yena ngaze ku NTV nti yagenze kusoma bya ggwanga bagenda ne bafuna amagezi ndowooza ne bagesiga wali owuliddeko nga bagasharingira bannayuganda ge yasomye ebweru nti oba twagenze mu bizinesi ey'ebyenfuna mbuleero NTV mukyaziza amagezi agatadde wali baminisita gye batawulira babyogerako bwogezi naye ate bwogenda okubala omwaka guba ojja kwesanga nga buli minisita atambula emirundi nga 5 mu mwaka gumu ogenda mu office okumulaba mbutaliivu gino emirundi gyatambula mu mwaka talinaamu mulundi gumu gwajja okusomesa abantu mu ggwanga oba ku rediyo nti zino sente zonna ze bandinyisiza ennyonyi nasomyeyo kino ne kino bannayuganda mukole mu kino ne kino kirimu sente oba bagenze kwewumulira kuyenga omuntu baba bagenze just kulya musoro gwamu kyovora baminisita bwafuna nakugambe omukozi wa gavumenti yenna bwafuna ekifo tasanyuka osanyuka kingogenda oba tolina kusanyuka omanyi lwaki bakabaka abasinga obungi abatufuga wana bano bani babayitanga baremborant bebabeeranga abatume ba kabaka nga bolaba King Leopold we Belgium nti yata abakongo milioni 3 ng'akolera Belgium ng'asinzira ng'akolera Belgium yali wano mu Congo wano abatufuga Queen yasindikanga abantu ne batuuka ekiseera nga oba akusse alina otuukiriza okutwala emmere ebungereza kubba gorodi kutwala kutwala pamba banansi ba bungereza basobole okwambala n'okulya obulungi okitegeera ensi zaabwe naye abawano sawa ya leero Uganda terina mugaso eri munansi naddala abo baminisita tebalina mugaso eri munansi omugaso gwabwe kuraba mukole omusolo bo bakugamba kimu mukole omusolo muweyo emisolo temuganda emisolo kugiwaayo ffe tufune sente ezikolera ba gavumenti nze ekibuzo we neebuuliza singa bukya ku makya Cairo saawa zino Misiri erina Cairo omukadde bali mu kuzimba new city oba new Cairo omupya ekibuga kye bazimba kipya singa kati gavumenti ekera negamba nti Kampala etulemi okuauthorizinga kubanga sente ze bateeka mu Kampala okulabirira Kampala agogola myala bikini
esobola okuzimbamu ekibuga ekipya enguudo esobola okuzimbamu ekibuga ekipya nga boolaba Abuja eye Nigeria nga mpya olaba Darusalaam kati waliwo Dodoma kyekyali oba ekibuga ekikulu ne bazimba Darusalaam yali enkulu si eri ku booda eri ku mazzi eri ku booda ekyo kyekibuga ekipya kirungi n'okusinga ebimu ebibuga ebiri mu America eyo Darusalaam nti gavumenti emisolo gye basolooza singa tufuna obwetaavu obw'okuzimba ekibuga ekipya ne bagamba nti kati leero tusazeewo Masaka gye tugenda ozimbamu skyscraper esinge Kampala emirundi 10 gye tulonze oba tulonze Jinja oba tulonze nga newe babaddewo tulina ogifikisinga mu ssente efuuke international new capital city. Muyinza otusolooza mutya ndowooza n'okwogera bwogezi oba omuntu aba asasula omusolo nga project engeze kuba kati ssente muzisolooza tezirina nabizikola mweyongeza misaala musooke muddeyo mwetunuulire mu mwaka gwa 2000 gavumenti yaliwo gavumenti ya Museveni emirimu gyatambulanga baminisita tebaali bangi eggwanga lyaliwo security yakuumanga buli kimu kyakolebwa population yeyongera obwetaavu bw'abantu nabo population mu kweyongera obwetaavu bw'abantu kakati kakolaga ekyo baminisita abalala Tanzania erina abaminisita 27 Kenya erina 21 Rwanda erina 27 mu nsi ezo zonna Rwanda gye tusinga obunene Tanzania esinga Uganda Kenya esinga Uganda Kenya esinga Uganda enkulaakulana Kenya esinga Uganda mu bunene mu ggwanga mu buli kimu saawa zino baminisita 8 bakola mulimu ki singa baminisita babatuuza wali ne bababuuza mu bino ebisanja kubanga nze nagamba nti omanyi lwaki America erina ebitongole bibiri nga bimanyikiddwa ensi yonna CIA ne FBI nti Parliament ya Bungereza oba America eza America bwe zituula zisooka okwongerako budget ya security ya America basooka kudiscussinga ne bagenda nga boolaba Hoima ne batuuza olukiiko ababaka ne babuuza ani yali agenzeko mu Kampala ne bamubbirayo ng'ogenze kusuubula ne bayisaamu ebikwekweto bwe bityo ojja kwesanga nga abantu Uganda ojja kwesanga nga almost Uganda milioni nga 3 zonna zize nga zikusuubula ebintu mu Kampala nga bazibba nga babasala ensawo ababbi nga bababba polisi erina kyeyamba okitegeera kati ne bagamba nti ku security eyo ebulamu era Parliament yeteesa n'ekiteeso ne bagamba kati director mugina emyaka 5 mu mukyusi ne babakyusa kati be bateekawo bali bagenda okuvaawo nga bategedde ekyabagisizawo nti security yaabwe badde nafu tunuulira kati ono ajja n'ateekamu amaanyi mpulira naye bwe banga wali owuliddeko ku mawulire ku NTV bagamba nti president akyusiza minisita okusinziira ku ssemateeka yamuweebwa mu kumuweebwa yamuweebwa mu 96 ne weebuuza ssemateeka oyo ani yamumuwa yamujja mu bantu lwaki NTV tekatereeza munega ssemateeka gwe yeewa kubanga tunuulira Parliament bwe babaka president yasalawo n'alonda ababaka nga bw'ayagadde yateekawo baminisita kati kalulu ffe twelondera ababaka baffe ssebo mukulu baminisita olonda otya MP agenda kufuna emmotoka ya bukadde 3 agenda kufuna omusaala almost byonna bigwere miliyoni 4 ate omutadde kuba minisita budget endala yabakubeera minisita nti ogenda okwesanga omuntu abeera speaker ye MP ate ng'alinayo emirimu emirala ye chairman mu Parliament omwo alinamu obukiiko bwatuulamu abadde nga nabbi ono abaddeko speaker vice president muki se vice president vice president yandibadde ku kifo kimu ng'obw'MP yabulekera omukisa abeeri omuntu omulala Nabanja yandibadde prime minister omukisa ne bagwayo omuntu omulala mu Bunyoro oba mu district gyavaamu kati basooka londa MP kati mwami Muse muba MP mwasiima kyova olaba nti obugayaavu mu mirimu weebuli
kati baavu mu bantu buli kati tunulira nze nabagamba wano nti Nabbanja yandibadde awummuzibwa ne tufunayo omulala ne tulaba oba anaakola okusinga ku Nabbanja naye bwe baleese lisiti Nabbanja number 1 bwe baleese lisiti yonna be babadde bataddeko ku lisiti bonna baba bamaze ne babajjako ne baleeta abalala olw'ensonga waliwo mission ebalibwa kitewedde kikubire mu ngalo waliwo mission ekola ki ebalibwa mukwano gonno naye kati minisita owe Masaka ani Nammeere ne bwafuuka minisita kubanga era byonna kati oyo Nammeere yali alina okufuuka minisita ekyobwemupi nakirekerayo oba wenaalemu oba weniyo opposition nakirekera okugaba n'obuyinza oba bandironze mu bantu babulijjo okubeera minisita nga Nammeere CMP nga minisita CMP kati awo omanyi Uganda weekulira meeting ezituura zituura nga level y'abaminisita eba ndala eba teyenkana yaba MP okitegeera nti oli ababaavu naye kati tunuulira baabitabika kyova olaba nti ne SFC esobola okujja neyebuuza ku poliisi nti tuwe kino n'owulira omusirikale owa bulijjo mbwakubira owa SFC nti asitole ki okitegeera ekitali SFC eba ejja erisemberayo ddala waggulu SFC bweba eyogera erina okwogera ku nsonga ennene bano abapoliisi balina okuba ku level yawa Secret Service tesobola kwogera ne poliisi eya bulijjo FBI ne CIA buli omu alina teekeye era ne bwe basanga beerwana kubanga buli omu alwana okulaba nti ttiimu gyalimu ekola okusinga ey'omulala nosobola osanga owa SFC ng'anyumya n'owa poliisi wansi nga banyumya naye waliwo level nti omusirikale okufuna ekyama kyonna mu SFC nti alina okugendayo ng'agirespectinga nnyo nga si kuva wano kangane mu SFC nzije benjagala ng'agenda ng'akifunirawo okitegedde eyo si enguzi gye bagenda okulwanisa omuntu okubanga bwe bagamba teeki oba level kati kyekimu ekikyalemesiza bannayuganda okukula owa poliisi waba asobola ofuna access ku byama bya SFC kitegeeza alina kyabawadde SFC erina okufuna poliisi kufunayo kati awo engozi weekolera ekola etya anti agenda kufuna kintu kidogo akiweeyo afuna access ku byayagala nkitegedde nti kizibu owa poliisi okumala gagenda mu SFC afune byayagala bwekyandibadde naye naati engeri enguzi awo weekolera anti kati yabadde nkolaga wano awo weekolera gavumenti president okuleeta baminisita nga bajje mu babaka MP olwedde asigala anyunyunta ojja kwesanga ng'omwezi gumu MP ku sente zafuna obwa MP n'addamu n'azifuna ku bwa minisita ng'omwezi gumu abuuka n'obukadde nga 2 ati kati obuvunaanyizibwa baba bamwongedde baba balina omwongedde obuvunaanyizibwa afunye miliyoni 200 katubale 100 ku bifo byombi miliyoni ezo 100 amafuta avuga ga bwereere okulya kwa bwereere afuna ogwaba MP n'ogwaba minisita tobaze obukadde 10 amafuta afuna ga bwereere insurance obujanjabi n'ebirala byonna ne famire ye naye era naalemu okulaba nti bano abantu abawansi ababulijjo nti abatera privilege at least nabo bafune kaweerero ne bwabanga afuna omuntu ne babanga olunaku lumu anyuka n'omutwalo naye ng'omulaze nti omwagaliza aba mumativu ne bwofuga emyaka 4 ne bwoba omulimbi omanyi gavumenti bino byerimu mbukati tugenda tandika China bwemala okufuna ebyalaani ebireetera abantu neeyisa etteeka va ku bino ebyawano ebya gavumenti abantu banywa omwenge mbwe gajjamu omusolo amateeka ge China gakola China yayisa etteeka ng'etteeka eryo buli munansi kobeere mukadde kobeere mwana buli district oba buli gombolora buli gombolora oba buli wa chairman wonna ne bateekawo ebyalaani naye buli district bateekanga mu factory ng'ekola ebintu byanjawulo kankuwa ekyokulabirako abasoga newaffe balima abasoga be bakyasinza okulima ebikajju ebivaamu sukaali
ate lwansonga ettaka lyabwe newe bali walungi. Mpaayo minisita ava wano n'agenda e Bulaaya okusakira akatale ka sukaali okutunda sukaali ne bamu upgrade nga n'ava wano n'agenda ku mutendera gw'ensi yonna kubanga sukaali ava wano ali ku international agenda Bulaaya mu America bamutunda mu nkukutu gavumenti ate bwe bemutunda abazungu emutundira ku layisi. Omunyo oguve Kasese endayiga wali owuliddeyo omusoro gona gwe batako omunyu gugenda direct kubanga omunyu gwe bajja wano n'Abamerika gwe balya naye wali owuliddeko nga bagogera nze mpulira basigala kuleetera mu China naye ng'akola mu birombe nga gugenda wa Abaganda baffe abasoga basiiba bakaayana nti ebikajja ebyo babigula ku layisi babibagulako layisi ddala. Okitegeera mpaayo minisita kubanga gavumenti kyayasooka okwerabira. Omanyi tulina okwogera gavumenti naye nga njagala mutegeera ebintu bibiri nti gavumenti waliwo ya democracy ne dictatorship. Gavumenti bwebeeraga nti tuli mu ddembe ly'abuntu tulina okubeera Uganda yandibadde ne ministry ng'erimu abantu abalinnya ennyonyi buli lunaku kusakira abantu ate nga bw'amala okugirinya bw'ati ng'akomawo n'agamba Kenya nazuddeyo engeri gye balimamu bbiriŋŋanya ne zitambula East Africa yonna ez'e Kenya bakola bwe bati ne bwe bati. Omuceere gwe Tanzania bwe gukyasinza oliibwa mu East Africa. Abali ku TikTok bagamba nti simanga oyo gogambye waba minisita ate nga MP bw'afuna omusala gwa mulundi gumu ekyo sikirina nkoka. Ate omulala n'agamba oyo yeerimba. Omulala n'agamba musimanyanga balina ku kino kyogamba kutunuulira ebyenkulaakulana oba ebyenfuna mu ggwanga mbu bo waneeno kye batunuulidde security yokka. Anti ebyo bye bisinze okwavuwaza abantu era President ne bwalivayo n'anyumya mbu nkoledde abantu bakoledde ki? Security tufuna ku tulo. Security Kenya tebeebaka. Security bakyaginyumya mu nsi. Waliwo ensi ezitalina security ye Roma ekuumibwa Italy. Roma nsi naye ng'ekuumibwa Italy yensi gye tumanyi mbu terina security. Ye eriwo ng'abalangira era tubamanyi nti bo beefuula balangira wano balangira. Security nungi si nungi. Security erina makulu ki ng'abantu babonaabona yava mu by'okukola ekwata abantu abatalina misango kubanga babakubira agenda okwata oli kwata ono. Omusirikale tewamulabye wali bamenya omusajja mayinja 3 n'amukuba n'empi okuba waki ng'ate omumenyi. Lwaki agaana omukwa? Kati abanaddiini gye bali ojja kuddamu ng'owulira mumulekeeko yajja lwa Katonda. Bigena maaso naddiini bali. Wawuliddeyo munaddiini eno eyayogedde kati n'ebina Uganda nabyo ne biddeeri ne bireekaana ng'asomye n'okufuna diguri. Abanaddiini Yesu abanaddiini nabo babadde balina akasente kaabwe ke basuubira mu lunaku lw'abajulizi bali bye kati kangambe kino bakyali mu kukola ki? Bannayuganda kambagambe kino omuzungu atusinga okukola n'okuyiiya naye omuzungu atusinga amagezi n'obuyiiya naye eyadde muyiiya ne kati asigala arwana ensi aziteekako ennati akyabba. Mmwe temulina amagezi genkana ga muzungu kubanga agamwe mwaga feeding sa ne mugoberera abazungu temunaba kwenkana amagezi ga muzungu naye ate mu kugayaala mulaga nti mwe muli bamalayika ate mu butonde malayika olaba ne bakabaka abedda bakolanga bakabaka otunulira Muteesa we yaddukiranga mu biseera ebyo Obote teyateekawo embeera embi ng'eri ku Bannayuganda kati onfuna teyanyigiriza Buganda okutuuka nga bwe banyigiriza kati teyanyigiriza Uganda okutuuka nga Uganda bweri. Naye Obote yakwata amagye gonna nga gadduumirwa era Amini ne bayingirawo wewaffe. Kyogamba ku mulembe guno tekibangawo. Bayingira olulimi. Ekyebugerere tekibangawo. Kyaggwa. Kyekisoose. Tunuulira abantu bwe baze nga babuzaawo. Kale ekyo barumba Kabaka direct. Omanyi emisaayi gya Buganda egitulugunyiziddwa ne waffe babawamba naye bwe nkugamba emisaayi gya Buganda egitulugunyizibwa saagala otunuulire nti bamukubye essasi bamutemye bamutomedde bamuvumira be bagobye mu mataka gaabwe ebawambye. Nze nina omuntu gwe narabako yapangisa omuntu omu kampuni y'emmotoka omusajja eyali alina ettaka lye
awo side zawe Makindi yapangisa omugaga emmoto okuteekawo nga bopangisa omuntu ekizimbe bwe yamala omupangisa oli n'akozesa omunene omu mu gavumenti ne bamuteekako omusango nanyini kizimbe aliruzira bamusalira emyaka 6 ekizimbe kye ne bakikyusa ne bakiza mu manya gaabwe olw'okuba omunene omu eyarwana ye yalina bizinensi eyo ekizimbe bakiwamba nti saawa ya leero ne bwetubanga tukola tutya tulina okubanga mukolera kuyamba abantu mugende gavumenti president kera oyise etteeka baminisita bonna osobola okukera n'oyisa etteeka n'ogamba nti mwena mbatise ku nyonyi genda Germany genda Brazil genda Morocco genda Colombia genda mu America buli omu njagala nfunireyo ekikurakuranya Abannayuganda bajja kugenda bamuwe report president n'amala agikola worabera nti baminisita balonda tebalina makulu mwemateyo nga natera okumaliriza onagambye nti wetuba tu investinga nnyo bateeka nnyo ssente zaffe mu security balaba ebijambiya kati ng'ebyali Masaka obubbi bw'emmundu kuba mobile bwe businga obungi security waneeba ekola ki ng'ate gye basinga oteekamu ssente nnyingi eza budget kyekyo kye nkugambye security wano Uganda yonna okuva ku namba emu President Museveni okudda ku namba asembayo nanti yeffe President Museveni yateekamu illusionist mind abasirikale bonna bamanyi nti okukuuma balina okukuuma byabufuzi obukugu bwabwe bwonna bamanyi abamu bamanyi nti obukugu bwabwe buliwa kyekiri kyengambye nti omuntu asobola okuva e Rwanda ne bamugamba Kampala kankuweewala Kampala oba Nairobi Kampala babbi okitegeera nti ebitongole byonna biri wano mu Kampala naye bakuba kiro misana gavumenti n'odduka ku polisi n'etakuyamba kituufu ate nga ssente zigenda mu security zo zimanyi kimu kukuuma president kati owe bulajjagavu obukyali mu security n'okulaakulana Bannayuganda nkugambye nti tunuulira ffe twalimanga Uganda bweboogera amatooke amatooke bweboogera amatooke omuntu alina ekifaananyi ekirungi ettooke lino lye balya osobola okufuna ekifaananyi n'ofuna ekifaananyi ky'embarara ekyebushenyi ekyebutambala eyo wano mu Buganda notunuulira eri ewaffe Bunyoro waliwo n'ekitundu bakiyita Katooke mukulima amatooke n'embaale n'awalala wonna kugamba beboogera ku mmere gye bayita ettooke okuba ekifaananyi nga kitambula mu area za Uganda naye saawa yaleero amatooke gava Tanzania saawa yaleero omukyere gwe guve genda mu katale bakuwa ettooke ng'enkota nnungi ng'eva wano ne wano omunwe gumu bajja kugamba lyavudde Tanzania obwa wano bwonna bwakootakoota buli bwe buti kyekyabadde nti kati abalina okulondoola okustabilizinga ebyennimiro focus yonna parliament kati wali owuliddeyo emyaka 5 gigwako nga towulidde muntu ateesa ku bya bulimu emyaka 5 egwako ng'ababaka bali mu parliament 15,000 nga teri muntu atambuddeko n'ayita n'alaba ku ssomero lya gavumenti efu nga teri muntu alabye kugundi ku ddwaliro nti langi yayonooneka wali owuliddeyo operation juzi kesi yayisiza operation negamba nti ebizimbe byonna ebiri mu Kampala twagala muddemu mu bisiige langi ekibuga kitukule bifaanana ng'ebibuga ekibuga ekiri mu Brazil ti buli mwaka bakisiiga langi wano walola beewo nga waliwo agamba oba mu babaka bonna nga bagamba nti naye nga tuliwo ebbanga lwaki abasawo bano tebongezebwa kyogamba mu babaka 15,000 temulimu asobola kusiiyibwa n'awanika omukono leero ne bamugaana n'awanika ogwokubiri ne bamugaana asobola okumala omwaka ogusooka nga awanika omukono mu palamenti ne bamugaana okwogera nayogera ku nsonga y'ababaka Nabbanja olwamaze okutuuka mu palamenti yagambye twagala mwongeze ku baminisita naye manyi kyekitegeeza nti bagenda kwongerayo emmotoka bagenda kwongerayo kusaasaanya emisolo amamotoka allowance okuteekateekera baminisita Nabbanja ayagala bongereyo baminisita nti eggwanga bagenda linyunyuta lituuke lifune kamunguluzi
ate era ne batongerayo nti sente zino tuzitereke kati nga gino emikolo gya gavumenti gye bajjeewo emikolo gye bajjeewo sente ne banazitereka zigenda kukola ki gavumenti fayini omukolo baadde bateekamu sente kati bagenda zitereka bagenda gavumenti ogirabe esobola okukola naye nze nkyenyalo bagamba nti babale naye waliwo n'ebirala ebijja ekitegeera mu butonde kuba tunaatera otuuka mu kayotiki era naye gavumenti eno bijja tugwako nga temulina kyemwateeseteese kwegamba nti musise asobola okukuba enkuba esobola okutonya nemala wiiki ng'etonya 100%. Ennyanja zisobola okubooga ocean zisobola okubooga ne zibooga mu Kenya nejjula amazzi ne gayingira ne Uganda. Kibuzaako bbanga ki? Olowooza tuli wala 2040 tetuli wala era nze nabadde ndaba ateekateekera minisitule yagambye tugenda zimba enguudo ejjinja tugenda zimba express Bombo tugenda zimba express gundi Masaka nga gwosekera mu kikonde namutunuulire nendaba alinga omwana wa Pitu omwana bwemukwata nga mwana mutono mugamba aliyo enkima agirya kubanga batamanyi tetusukkako waneno mpozi ng'olina akatalekeka abachina ebintu bye balisikinga byali bingi ne bainvestinga mu bintu ebyenjawulo paka buli kitundu ekyalimu China buli muchina yakolanga stocks ne mukola stocks ezo China bwe yalabanga ziyitiridde mu China ne bagamba kati mugende mu America mugende wani mutandika okunoonya obutale bwe batandika oziguza America ne batuuka ekiseera ne bazeetama olwayitirira obungi America ne bavunzaamu kali nti ebye China biba bya kicupuli China erina America yabakubakasa China tekola bya kicupuli byokka ezongero zaatugande babikolera Africa nti ebbeeyi yaffe ne bamala ne batandika stocks ozireeta mu Africa n'okumonitalinga Africa awa yaleero buli kintu kyonna ekipya ekirina no technology ekiriko kiva China ate China yawamba akatale China ekola essimu ya $300 eya America ebeera mu miliyoni kyekyo kyengambe nti bw'oba oli MP ng'ofuna obukadde 10 kudda waggulu at least teekawo privilege China gye yateekawo omuntu ow'emitwalo 3 naye asobola okweyagala mu ggwanga lye mutufudde ng'abantu almost wano ministry gye nali ndabye ebadde ekola ebadde internal affairs naye kabagitaddemu minisita oyo gwe baataddewo essaawa yonna parliament ejja mmuwandula kubanga ekisooka alina kaadi oba obutuuze obwa America obwa Canada ate alina n'obwe Uganda bamuwa obutuuze mu constitution ya gavumenti ya 2009 teri muntu yenna akkirizibwa kuweereza mu bifo bya gavumenti okutandikira ku MP kudda waggulu ng'alina obutuuze bwa nseezi kati bali baveeri mbunze bandabanga muyindi naye nze ndi mu generation yakuna tubamanyi kati bwetubanga tufubutula omuyindi gwosigala soka webaze ku musajja waffe atuleetedde ebintu by'abaana bagenda n'abalala bagenda otwegattako ng'ennaku z'omwezi 21 ku lunaku lw'abaana abakwayiti abeeru ennaku z'omwezi nga 21 tugenda gabira abaana ebintu wano era waliwo abatandise otuleeterayoko tubasaba mutuyambeko kuba tugenda gaba okitegeera engoye ebitabo n'ebintu ebirala byonna tugenda gaba n'emmere bajja gyetaaga naye nabagambe nti bannayuganda mwebeereremu ekyeya kijja so nga 21 tugenda gaba era lujja kuba lwa Sande bw'oba oyagadde osobola okujja n'obeerawo tulina abaana abasomye abasobola okwetaaga ebintu ebyo so nga 21 mujje musobole at least okukola ki okubeerawo nga mutukwasizaako mu ngeri emu nti tebabireese engoye zizino bazituusizza bulungi nnyo tuzifunye zezino era twogedde awo ku bintu ebitabo ebirala weebiri wali naye ne bino weebiri ndowooza obiraba togamba nti just ate nga twetaagira ddala ebisingako waneno n'ebitabo ebiwanvu weebiri awo lwakuba nti mwenna tubaaniriza ennaku z'omwezi jabeera 21 guno omwezi gwennyini
ebintu ebyo tukyabyetaagira ddala era tubyetaaga kubanga omanyi abantu abasinga obungi tebamanyi nze bwe nsaba. osaba osaba Katonda osaba ki gwe twakuvaako kakati nze nange ngenda nensaba naye mu kusaba kwange osabira nga bwe nkugambe nti kwanjawulo kubanga Katonda yateekawo ebintu biyitirivu ebirina okuresistinga omuntu okuyita. Kati bw'otunuuliranga bano abaana ab'omugenzi Kafeero abamenye ennyumba amalaalo ge ne bamugjayo lwa byanfuna tebaagala kukola. Kati abalemerako bo balowooza nti Kafeero yaleka byabugaga biyitirivu, Kafeero yakola kino. Oli yafa ali mu myaka 19 okuva 27 saawa zino mumuziikudde mbu mujjayo byabugaga musimanyi mwagala kola DNA. Waliwo bakawenja abali mu kibuga nga ne bazadde baabwe tebabamanyi. Mu bulamu bw'ensi eno mulimu abantu abalina ebika nga bibayisa bubi bibalooze bibasiraanyiza, mulimu abanoonya ebika byabwe okufa obufi. Naye mu bulamu bw'ensi eno ekintu kiri eki, olaba n'oyo ali mu geta asiraanye abala kimutalowooza fokasita gye wakika abala buwanguzi nakyakulya kuwangula asaba kimu Katonda ndifuna ddi ssente. Kakati nze kankutereko vidiyo wano ez'enjawulo olabe engeri gyenkungulamu omukisa oba gyengunogamu engeri gyensabamu ate nemba nga nsobola okwanguyizibwa kisobozese gwe okuyambako. Mu kusooka kankutandikire ne paati bweti sobola okukeera nendi emmere nenzikuta bwe mala okukuta nentambula nenvanga wano nengenda nga Kaleero. Okuyita e Kaleero ojja kusanga omukadde ng'ayokya kagonja. Gonja oyo omukadde oyo aba talina kapita aweza 5,000 ne gwaba alinawo ne bw'omugula yena n'omumalawo aba taweza 2,000. Ekyansobereza n'okuba akolera mugagga ssebo. Kati omukadde oyo ojja kwesanga ng'abamu bano banjokya gonja kasooli tunda bbuga nakati bunyaanya katunguma oba entangawuzi ng'alinayo abazzukulu ng'abo. Abamu ojja kwesanga maama ayokya buwowoolo ku kkubo n'okwokya kasooli aseeka nga anoonya 2,000 ez'okugulamu abaana akawunga. Kati nze bwemanya nti atunda micungwa oba ki nze sobola gula nnyaanya kutwala waka nenzigula mu supermarket. Sisobola gogula ku kkubo sente mba nazo naye sisobola gula mu supermarket. Sikyogera nti mbaleka kkubo nedda kubanga ne Buyindi gye bali ne China gye bali ne mu America naye amalala ga gavumenti ya wano n'omutima omuvundu ogw'obutayagaliza bantu naye nga bebalemesa tuli mu kumaliriza. Kati awongoosa kakati nze saara yange etambula bweti bwe ntuuka neemanya nti omukadde ono aze kutunda obunyaanya wali alinawo obudaala nga 3 asobola okubeeramu n'5,000 ng'oluusi omwana we yazimuweereza n'asobolamu obunyaanya ng'amanyi obwo bw'5 ajja kuzaazaamu 5 emirengo. Nze ngenda n'engula ezo ennyaanya ate bw'aba zitunda 5 muwe 2 g'olwo oli mu kusaba olwo mba nsabye mu kusaba okwo oba omuwadde essuubi mu bulamu bw'ensi eno kankugambe kino nali saagala kukyogera wano just nkigamba gwe mu bulamu bw'ensi eno okolanga ebintu ebyo olina okusanyusa abantu. Bw'otasanyusa abantu balina okuyigirako. Bwe batakuyigirako olina okufuuka omununuzi waabwe olina okumulwanira. Naye bwe tugamba okulwanirira kwa bintu bwe bityo nti omuntu asobola okukeera kati ng'abo bwe bamenye n'afuna waasula. Bw'afuna waasula tajja oli yamuwadde awokusula teyamuwadde kyakulya ajja mugamba genda weeye. Kati oyo bw'afuna omutwalo ajja kugulamu bubbiringanya bulenge. Bubbiringanya obwo bwe busulawo nga teri abuguze essuubi limugwamu abaana be tebajja kufuna kyakola kyakulya. Naye bw'ogula oba omusomoseze eddaala oba osapootinze abaana be oba omudoneetinze akawunga. Kati nze bwe mbangula
sigula nti njagala kulya, nsobola ogula omuyembe nga saagala gulya, nsobola ogugula nenguleta wano nenkugabira, naye oli musitudde, muwadde essuubi. Okitegeera, kubanga bwena amugulako leero n'enkya, abaana olwo muyambako abaana okufuna ekyokulya. Okitegeera, kati nze yensaba yange, nze nkeera ku Sande nenkwata emitwalo gyange 5 nentandika okunoonya kyaki weeri. Kyaki yange zezo street osanga omuntu ng'atunga engato nti tanakorayo yadde n'2,000, engato yange ngisiiga enfuufu, nemuwa nakwata akatambala nasimula nemuwa 3, ngisiiga enfuufu intentionally nga nkigenderedde. Olwo mba nsabye bwebagamba okusaba, banange muve mu kusiriwala. Okusaba si kugenda mu kyaki bino ebyabujingo mbu naleese ecupa ya oil ya miliyoni 3. Ecupa ya oil miliyoni 3 bwe njesiga ngenda kufuna miliyoni 8. So nze bwe mba nsaba okusaba kwonna Katonda atumanyi, buli omu alina okukola department ye okutuuka eri Katonda. So ensaba yange, era tombuuzanga nti nsaba ntya, nze nina okuteekawo essuubi mu bantu, n'okucreatingawo ebyokuyiga mu bantu. Mu bulamu bw'ensi eno tubeeranga mu bintu 3: kunafuya abantu, kulumya abantu, nakubonyaabonya abantu. Okubonyaabonya abantu kwe kubabba, okunafuya kwe kubasuubiza, oba nga bino byolaba nti gavumenti yabasuubiza ate byabasuubiza ekola birala. Okubabba, okubamalako emirembe kwe kubabba, kwe kukola buli kimu. Okitegeera? So mu bulamu bw'ensi eno nze nayigamu ebyo, kuteekamu ssuubi mu muntu, kubaako kyemuyigiriza na kumusanyusa. Bintu ebyo kasita oyiga ebyo oba omaze ensi ekwanguyira. Kale kambasiibulire wano olunaku olw'enkya tutunulire ndowooza alien, tugende mu science enkya. Tugenda mu science. Kale tetugenda kusukkako wano olunaku olwaleero bwetyo wetubadde, ate njagala mbe nga nkwerekereza naye teweerala nnaku z'omwezi 21 tukyayongera ddala okwaniririza ddala ebintu ebyo eby'abaana abandyetaaze, kutandikira ddala ku fees, engoye, ngatto, bitabo, byonna abaana beetaaga okukozesa nga bagenda ku masomero. Amanya nze Stone M, nange kankusiibulire wane nakumata. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.